Omule baffe owa programu eno nkwebaza okwera nti otambula naffe programu Akafubo nze twa Mukiibi mwana wattu enkuba erabika nti ennyikidde egenda eggumiza era abalimi ffe nga ffe abaakulira ku ssente z'obulimi ffe nga abakulidde mu byalo buli lwolaba ettondo ly'enkuba we litonnye omanya kyo likolera. Nze twa Mukiibi programu Akafubo ensonga nnyingi ez'okwogerako olunaku olwaleero. Ebyobufuzi bigazi ab'ejjinja mubalaba, ebyennono nabyo bigazi ab'ebusoga mubalaba. Mukwano gwaffe Kayihura myaka 13 omukulembeze w'eggwanga yagambye nti dda ku bbali era naye ofiisi n'agiwaayo. Akadde kana akatusobozesezza tunajjako ne mu maka ne tutunuulira n'ensonga eno eriwo. Omukulembeze agamba muyitirizza okwera nti mulwana bulwanyi mikwano gyammwe egyandibadde nti gye musinga okwera nti musosoota. Nina Haji Nadduli yateredde dda minisita mu ofiisi ya pulezidenti akola guno naguli era gwenjaga okola Haji Haji nasemba okulaba twali mu ddwaliro ng'abasajja bo bankubye emiggo ejoosa n'omuliro. Abasajja bo bankuba emiggo aba poliisi naye mu bigambo bye nawulira wali wagenda noga nti bano temukyali training oba tubatwale mu magye. Ako kanyingira nnyo nenga Haji ategedde nti abantu bano ddala enkola tebakyagendera ku mulamwa mutuufu naye wajjidde wano bingi bye wasaba nti oba kakati omukulembeze w'eggwanga tubadde nga wali tugamba nti omukulembeze naye tabawulira tawabulwa tagambwako tawulira oba yawulira bigambo bye na bino byobadde ozza ogamba nti Kayihura kyusa ofiisi agiwaddeyo. Kiki ky'oyinza okwogera ku nsonga ezo? Kaakati mu ddiini gyensoma kalondaga nti la yaskuru nnaasi la yaskuru llah. Oyo atasobola kwebaza muddu munne kiri mbeerera kizibu okusobola okwebaza Katonda. Kansooke neebaze gwe Twaha Musa gwe ndabako ndyoke nzizeeko neebaze Katonda gwe siraba. Katonda nkwebaza nkwampadde naye akukwasiriza mukono ki? Ayise mu muntu n'akuwa kakati kaneebaza ono asoose okujja mu maaso gange senga amuwadde n'abiteeka awalala naye kisoboka. kale sooka omwebaze munange webale kutuukiriza obubaka mukama wange buyampeerezza. Kale no naffe ng'Abannayuganda n'okusingira ddala ffe abatono abaggulawo revolution eno mbadde n'abaana bange abo ne mbajjirayo ekirowoozo naye nga kiri mu kitabo kyange kye nawandiika. Haji owandiise ebitabo? Ne mbalaga nti okimanyi kati butambuze era kuliko bamaze nakuŋŋamba ebyo by'oŋŋamba Kayihura awaddeyo ofiisi ne mugamba nti agiwaddeyo naye ng'abalwanyi tukendeera. Ate otegeeza ki? Ombuza. Kaakati agiwaddeyo si mu bulungi bwe nti agiwaddeyo ku lw'obulungi bw'Abannayuganda naye agiwaddeyo kubanga akakiddwa nti gigire eki giweeyo tekyaliyo naye nga ku nnamba yaffe ey'abalwanyi be twali bafawunda ba revolution bo bakendeera tebeyongedde bungi. Ate bwafa dda era bwogenda oga nti tasigaza abwe twatandika nabo olutalo tebakyajjuza ngalo. Naye kimugamba nti nno waliwo ekibula wano tuteeka okuddayo okuyitaŋŋana ffe abakyasigaddewo tuteese nti which way forward. Kubanga buli kutunawo baaneeyisa bw'ato n'agenda
it is we become the losers. Naye bali bwe twamamula bukulembeze bagwa mu ddiro ne bagira ki? Ne batyabula amazina. Era nti adda babiganye. Ng'olutalo lukyayinda olwakko ne wangulwawo. Andrew Mwenda yagenda eWobote e Zambia. Namukuba ekibuuzo kino kyowange. Olowooza ki ku lutalo lwe ndabanga Sosidowo eri batabani bo? Naga nti olutalo ndolaba. Naye era olutalo olwo kize Sosidowo eri batabani bange mukadde kano. Muzeeyi Museveni bw'anaabanga akyalina omukwano linkegi ne Buganda, awo bajja kubanga bakyali wala nekkuba eri basembeza ku ntebe. Tibandikoze baalisirise omukwano oguli wakati wa Buganda nabo bwe gunaayoleka kekalibeera akadde akaki akatuufu ak'okuyimukiramu, kubanga tebukyayinza kuyimukiramu wane mujja nga babalaba ne mu feesi nkyabeba n'abaatukola bino noga nti onoosala kaluma ne weeyongerayo. Kaakati nno bwe guba nga bwe gutyo bwe guli, naawe kirabe nange neebaza president kubanga omulanga gwe namukubira yagwanukula. Nanga ukindaga tinewakubadde small as I am bwe njogera awulira era n'amanya contribution gye twagatta okutuuka ku kino kye tuliko. Nga tonnavaawo omutima nadduli ogujjawa ogunyigiriza omuntu ali mu service mu government ya NRM n'omusongamu n'oga nti ono tetumwetaaga ono atwonoona ono aveewo n'okiremerako omutima ogujjawa. Yes, Katonda yagaba. That is my creation. Nze nagaana okulimba omuntu ne bwebanga ntudde wano naawe sijja kulimba nkuggyako kyenjagala ate bukeere nkyo onvumbule ngenda kuba mubi nnyo mu baasogole ga famire yo kabe kasinge n'eggwanga. Nze njagala gwo nkyawe kangaye nti njagala Museveni ankyawe naye eggwanga lisigale nga linjagala. Ng'omubuulidde amazima. President awulira ati twokirabe era mwaka gonna mu kusaba era eno Salamu TV ye yaggulawo neŋŋamba ekigwanira poliisi eno bagisaleko ogutundu baguyiwe mbaje neri batuggireyo abategevu abaasima tebaliko eno yokka baba training emyezi 6 nga basomesa amateeka ga poliisi kokubanga bali poliisi ekolagana n'abantu eri ekolagana n'abaduuyi bansi. Ne training yawukanira wa kubanga ekinewunyisa amagye leero bw'ogakwata bw'oti n'ogateeka n'okwata ne poliisi naye n'ogiteeka wali olabirira nti training eyandibadde ku bano eri ku bano naye ate bano b'engeri oba bukulembeze bw'amagye baginya ab'amagye abaasigala nga bantu nga si b'amagye. Genda osemberere Katumba Wamala mujjasi mutendeke mukulu general ow'entalo ate owa gutwandyokeddeko nga owa ground naye sikakasa nti wali otunuulidde Katumba n'omulabamu olusirikale abeera wa bulijjo. Kale n'olwekyo nambino ebifo bino bitulalulira bwereere ng'obuyinza bwe batulalula ng'ensimbi bwe tuzitulalula ng'ebitiibwa bye bitulalula n'otandika okutunuulira banno nga balinga ebisasalala so nga ate mujjakko era enkya musisinkagane. Haji njagala ow'amagezi Ochola ne Sabiiti ensonga enjiveeko. Kaakati bafunye ekyokuyiga ffe tetwafuna kyakuyiga. Bwe twagoba Obote twamugoba bugobi n'agenda. Tetulina gwe twatula naye ku mmeeza natuga nti abaana omufuganga bwe muti naye bye twajja tukyaye bye twafuula
ntubiteeka mu maaso nti tujja kukola kino era kyolaba nti awo obwesige bwe bwatandikira okutuwa. Kaakati nabo babadde mu gavumenti era bakyalimu era babadde ku nsonga za security era zezo zibakyalina. Nagamba Kayihura nga tusisinkanye nembuga nti okimanyi ba officers bo bagenda okukyawa era ng'omugamba lwaki nti kubanga nze buli ntunulira ku screen enamuwongo wabaddeyo kino wabaddeyo na kino nga gwe Kayihura gwosooseewo kati anaakuripootingira n'abaani Ochola kyadaga nti poliisi yatwali tumulekedde nemuga nti bajja kukukyawa era oli bapromotingira kuki bwobanga information yonna gwojereetedde nemanya nti waliwo upside down. kale promotion bazifunire kuki banazifunira kuki mukwano kiki kale nolwekyo Ochola oli senior officer omutendeka obulungi era aluddemu ng'oweereza emyaka 3 g'okoledde. Menyawo kino bakugambye nti bakutaddewo ng'ekisiikirize kiroboti ono omwana akuli wansi yazze okubeera era ye IGP ekyo kimenyewo tukulabe ng'owa ebiragiro byongowa poliisi era nga IGP ndyoke ndabe Sabiiti ani muzeeyi bw'anaabayo naga nti yakiwakanyizza nawe tujja kunenya muzeeyi tigwotuzanyira ku bwongo. Atuzanyira ku bwongo Ochola agende maaso akola omulimu aguguse kubanga buli omu bamukwasizza ekiwandiiko kye eky'emirimu gye ate onaava atya ku bumyuka n'ogamba nti ate yakamandinga ebigenda mu maaso onoba musiru kiki situla busituzi biwandiiko bye bamuteeka mu maaso ti obwa IGP bwobuwogamba mukama wange mbukuddizza kubanga wankoonkoonya n'ensi n'ogikoonkoonya era n'Ochola anaatulaga ndi mutiitiizi bakwadde obukulu bukole. Omulabi waffe program eyitibwa Akafubo nze Twaha Mukiibi nina Haji Nadduli tugenda maaso. Haji njaga kutwala ku nsonga z'e Busoga. Nsonga z'e Busoga zikwewuunyisa mwana wattu. Abantu babiri tekuliiko agandi si Musoga Namuganza minisita omubeezi ku by'ettaka Rebecca Kadaga speaker obeera speaker of parliament obeera mu bifo ebitasukka 3
baffe kulikayo mukumulamu tugenda mu maaso ne programu yaffe akafubo nina Haji Nadduli nze twaha mukiibi Haji Nadduli ye minisita okuva mu office ya president akola guno na guli Haji wetugendedde mu kuwummula ogenze noga nti United Arab Emirates yagenda ne babwiti ne bagigatta ne beegatta Busoga ndaba amasaza gali 11 buli limu lisika amasaza gasigadde 4 agawagira kyabazinga aliko 7 gagaana era mu 7 agagaana nawulyawo gye buvudde kawe mabega nga waliwo n'omulala gwe baleese nti naye ye kyabazinga ne bamuteekako n'omukolo ne gubeerawo kati kino kyogamba ekyokusisinkana ne musooka mutuula kiyinza okuyamba kijja kuyambira ddala kijja kuyamba kubanga ffe bwe tusooka okutuula nga pulezidenti atuyise tutuula nga kaffejje nga teri Busoga n'omwalimu era nga si byabakesi ndigenda ombegere ebyo tebijja tugasa leeta kino leeta kino amagezi oba nago nogumu anonye ab'envi ate nga bannabyabuwangwa Busoga esobola okutereera esobola okutereera ne tudizayininga tugenda kutambula tutya zeni weriseto bupya naye kati ate Nadduli omuganda oyinza kuteeseza ki Busoga ati lwaki sigiteeseza azaala Nadduli pona atudde ku ntebe gw'omumanyi Busoga naye mwana waani mwana wakagwa kubanga mwana wakagwa omukulu yeyafumbirwa Nadduli operi senior oyo mwana w'e Buganda kando nze kansooka nkikulabe weno ali nze kugambye omusaayi mwegule mwana wakagwa omukulu yazaala omwana oyo ewa Nadduli oli senior Haji olyose nojja nabadde ndi awo nentunuulira Uganda eno nga ndaba waliwo omusajja bali muyita Kisekka yali vice president Dr. Kisekka babi mululu Kisekka ine Haji mutufuze ije emyaka oba nali na Kisekka yali olowooza Museveni akafugira emyaka emeka miyitirivu 32 mingi kubanga naye Saapolo Kaggwa gwe nkunyonnyola kitaawe w'eggwanga lino yafugira 37 kandi oba gwoba okyalebukana na Museveni naye bwe nabadde ntunuulira Kisekka olwaleero bw'oba oyagala okumujjukirako yagamba abantu nti temuva mu byalo musigale mu byalo ebiseera ebyo nze nagambye dda nalimira nasomera ku ssente za bulimi waffe twali balimi mwanyi naye nga Kisekka agamba temuva mu byalo ebiseera ebyo abantu balina ssente zaabwe naye nga baziva mumwanyi mu bya bulimi nga yaga temuva mu byalo olwali ne woobuuza Kisekka abantu bamujjukirako temuva mu byalo Nadduli bwajja olina ebigambo biwayogera olwaliro bingi byokoze naye Allah bw'aba wakukujjulira mu nsi muno bye bakujjukirako n'ekyokukubiriza abantu okuzaala ennyo nakyo kikwekiri abazzukulu baffe bwe bali bamunsi waliwo omusajja yali mukulembeze baali bamuyita Nadduli naye yalinga agambanga nti muzaale mwale wendetedde kino omukulembeze w'eggwanga yagenze n'agamba nti banne abasajja muyitiriza okukuba abakazi naye mu paalamenti ne mufubutukamu omusajja n'agamba nti abakazi balina okukubwa emiggo kubanga abakazi tebawulira bakazi bazibu bakubeera nabo gwe Nadduli agamba okuzaala olowooza amaka gandikwatibwa gatya ensonga y'okkuba eno nnene nnyo evuddeyo naye yeetabula yeetaaga okwogerako kaakati amaka gaggwamu eddiini Katonda atugambye
kati mu kiseera ky'enkomerero ku akhiri zamaani ku mulembe gw'enkomerero bino bye bigenda okubeerawo era bulirabika ng'obubonero eggwanga lirumba eggwanga ennyumba nerumba ennyumba abooluganda ne balumba abooluganda n'abakazi baliggwamu ensonyi abasinga okuyita obukunya baki bakyala wali nnyo kale obanga oli mukazi wange oweeka nga nkulaba ng'ozze mu bugoye obukona lwaki sikkuba lwi gwe muwalawo bw'abajja bwatyo lwaki tomugamba nti sokodde bwe oliyambala obulungi olijja mu maaso gange naawe azze nga kunamira omukwane mwagalako ki wali nnyo kale n'olwekyo blowtap y'amaka yeevuddemu ebyo oba omwana muwala oba mulenzi bwatyo bye yeeyisa naye nga ffe bannannyini maka fe tusooka okugonoona n'otunulira taata ne maama nga bagenda ku mikolo ng'akaana akawala obutateyi kekambadde kakomeno waggulu tayinza nakukutama kulonda kabiriiti wansi nogandi oyo teseteese mukazi ow'omumaka ataakubweko luyi ewange ayinza obutamalayo nnaku tulemere kulandukira ku musajja kubanga memba wa palamenti yagambye obanga kisasana kyeyaleeta akikole ki Qur'ani ekugambye etya kyokyawanga kikyawe mirundi emeka kiwakanye kigaane oba kijjewo n'omukono gwo bemba kubirondo bagenda haji ogambye haji minisita akola mu office ya president ku nsonga zino naziri haji omukyala bw'asobola nkugambye wabaawo ekiyitirawo n'obwongo ne bukyuka katonda bwe yanyigira abasiyazi Sodoma ne Gomora yagikola ki yagikolimira kakati erimu yajjamu ekiyanja yanja ekibayita Black Sea ne bwoba oguddemu toyinyikamu olengejjeko naawe olengejjanga kita oba ekidomola ku nnyanja omulabi waffe wa program akafubo ate nolaba mutume bwatugamba naatugamba ti akhiri zamaani ku mulembe ogw'enkomerero abasajja batandika n'abakyala ng'ekyokusooka nakyo omungereza akubuuza atya mbuulizaamu atubuuza fena tuli wali ng'oli mu lukiiko ogenda kwogera ogamba otya ladies and gentlemen katonda yasooka kutonda mukazi yanukula kibuuzo yasooka kutonda mukazi anti era ayongera kunagala ladies first ekyo si kya katonda ekyo kyamwe kyabazungu katonda bwe yali atonda yatonda omusajja n'amuggyamu olubiriizi n'ayiiya omukazi n'alyoka abeera mukamaawo n'agandi namanyini makago mulongo haja eyongera kujjayo eyo kankujjeyo nakugamba nagalala nti omukyala yenna omukkiriza ejja naye eri mubigere byani byabba omuli empisa ezinaajja gyalaga wano kigozi yali kigozi wali wasaze waffe bulemeezeeyo Ssaabasajja Kabaka Muteesa n'asiima awase muwala we era ng'abataka bakola ku mulimu ne batuukayo naye yagenda bulungi n'afukamira mu maaso ga Ssaabasajja ne yeebaza n'agaa nti mukama wange onsonyiwe siyinza kuwandirira Namulondo kubanga era amanyi obubambaavu bwa muwala we nakkiriza bw'oba onowasa omukazi togenda ku kkubo tegeera w'omujja webali nnyo bafaanana batya gwe bw'osiima erangi ajja kukoleka ku buliri amale okugenda okutambuza ekitambo kyabwe ekyobusazi
alyoka awetemu ngadda ate bwakuba kakati tozuukuka paka lwadda paka lwa ng'okaba ntokuba oyo amala kudda n'olyoka odda engulu haji njagala kuddayo haji katukoma program akafubo haji njagala kutwalako ebusoga bano babadde mu kalulu era nga balonda member parliament omujja haji nalabanga okwali okusaddaaka ku ludda lwani lwa NRM ng'ani asaddaaka NRM nga yeye saddaaka nabeeta okumusaddaakayo nova mukwatako tokwatako noga nti gwe genda mu bantu kampeyini ozirabye kakati kyenaligambye nti kyoyagala tutegeeza tetugenda kuddamu kulonda olwokuba twakwata ku ssemateeka kulonda kujja kusigala nga webale nnyo kujja kubeerawo era abategeevu bajja kwetaba mu kulonda onfuna katonda yagamba mariyamu ng'ayita mu mubaka we gabudyeri omutegera bulungi kubanga gabudyeri yali malayika titegeeza omuwala oyo mariyamu nti mulowooza ajja kubeera lubuto lwa mwoyo mutukuvu azaale omwana wabulenzi omwana wobulenzi oyo agenda kuba mukulu mu buto ne mukulu abeere mukulu avumule endwadde ez'omubiri n'ez'emyoyo kyaba amubuuza ng'abuuza gabudyeri kiriba kitya nga tekuliko n'omwankoonyeeku kiriba bekalimatidda kuli ekigambo kya katonda ekigenda kubeerawo era kiribeera biroho allah ku lw'omwoyo gwa katonda era kigenda kubeerawo kyetuba twogerako ku yesu nti yesu kigambo ngaoli bwagamba nti kun fayakunu bwaga nti kibegakiraki nga kiba biroho allah mwoyo wa katonda kubanga nawe gukubazadde katonda atuse ekiseera nakuteekamu omwoyo era kyobulawo gwo tegufa gwo gubeeramu bubeezi bwe olwaba nti obudde bwagwo ogugenda gutuuse nga gweyulula nga gusiga osigala tovuddeko mu kitundu kya mubiri tokodde naye nti agize eki agenze kubanga omwoyo gupampinga okutambuza omulimu gugenze so si mutima mwoyo tutegeeragana kakati n'olw'embeera eyo embeera bwe yatuuka n'ezibuwaza ebintu abayudaaya ne batakitegeera katonda kiyagira ki kiyali ategeeza so nga nze nga bwenzikiriza kayisaali ng'ayita mu piraato teyatta yesu kubanga ne bwonoosoma nga osomye mu kitabo kya bayibuli agenda kukugamba nga agamba yesu nti ŋŋenda kuweereza malayika okukutaasa toti ategenda teri kiba kikutuukako katonda alimba akati ate oba talimba ono yayitawa okukomerera omubaka wa katonda mu mbeera efaanagana bwetyo afiire ku musaalaba si lwali olulimba olusoose naye kyo ekukkakkana nga katonda aleese ekyokulabirako n'akibawa ne batwala ekyo ono omubaka wa katonda n'agenda nga mulamu era mbadde nkikubira bulijjo ekifaananyi mu bantu ne mugamba ti katula kankuleeteko e Buganda Ssaabasajja Kabaka nga olutalo lwa Museveni n'obbo terunyooka yagamba muto we simbwa sigala wano mu twekobe ng'otudde ofiirire obwakabaka nze ŋŋenze n'amuleka amini agenda okuyingira twekobe nga simbwa mwali atudde asazeeko n'okusalako ate nga baafaanagananga bisente bya 10 ne muteesa nga tamuyoola nga tamukulubya ntebe salutine kawala kateekutwereeteka nti wuuno obadde weeyita kino bali kusimbwa paka ddakina benga nti ofanga ofa nanga ni mukama wange yinga gwogamba si yenze
oli ali London yalinnya dda mumbikkulekulu bali bambiseko ekisaati ekigoye maaso ogenda omuyo nti si eyoyo simba mutowe n'abayimbi ne bayimba beekanga musota ng'ekyo baasanga kiyubwe ng'omusota gwagenze dda kale wano bagenda bagulu baatu tutekabaka tutumuteba muyodde kozi bayodde kiyubwe ekyo obanga kyasobola okubaawo ku bwakabaka bw'e Buganda tekiyinza kubeerawo ku Yesu kisoboka kale n'olwekyo ekyo nakyo kibeerawo na wano wonna teri kiyinza kulemerawo naye nze tumaliriza ku nsonga z'Obusoga nsaba His Excellency the President bwe yawulira amaloboozi nga gava wano mu Salamu TV nga nziza okulaba omuddu wa Katonda ono abapoliisi bamukaasa emiggo egyambaguta mbaguta yali weewaabwe yali Katikkiro wa Nkole ejamwosa omuliro ne musanga ku kitanda mu ddwaliro nga kyennyamiza nayogera ebigambo ebyo mu kwennyamira okw'ekitalo nga buli lwenzizaayo amaaso mu lutalo lwaffe ndaba nga tutuuse mu buzibu era nekakasa nti ddala ekintu kyetwaleeta kituuse okuyiika era wabyogera bitasuubira kubeerawo bwebanga bitandise okulaba tusiibula wakyogera kano n'olwekyo okutaasaako kyusa era nakyusiza ddala nga bwe nagamba okyola ne bamuleeta nebamuzza ku namulondo ye eyowa poliisi saabiiti omuvubuka naye ne bamuleeta tumwine naye nadda tumukunde naddamu ne Haji ako tumwine tumukunde ako kali katya ako Haji kali katya baana bange munsabire tufulumye ekitabu kyonna kiri kiraka kyonna njagala kusooka kya nnono tuleka tuzzeko ekyebyobufuzi munteeseganya zitubadde mu nsiko tumwine abadde memba wa NRC ebadde teesa n'okuyisa amateeka agafuga ebyobufuzi ne ebyekijaasi batubadde nga 35 kiwoze memba ne oba oyagadde yitawooko enkyaze nkulabeko katono nnyo nti somaku wano olabe yulisi si mugwira mu sisitimu ali mu nnono eyateekawo bino emyaka 3 tannafuna bwa minisita ate tannafuna bwa minisita abali takola mirimu gya bwajeno bamugye mu nsiko abadde akola onfuna muzeeki yakola si mukyamu omuleeta wano muzeeki yakola teyayagala kuteekawo wano military junta n'olukiiko olufuzi mukwamini twagitangani defense council twajja mu kifo kya defense council twajja na NRC nga y'abantu ekikolaga twaleta gavumenti nga ya kisiviliani amagye tugakwese nkoto naye banagenda bayonoona tujja banonayo mpolampola era kyena ne bagamba nti bino batuteekerako bino simanye FOC gundi ebyo ti bagenda kuleeta mirembe byalo bakuleeta mirembe byalo gyebali abalwanirira gavumenti zaabwe gyebali mukuŋŋaanya abo mbaddiza obuyinza balabirira ebyalo bye togenda kusangayo omusanda wandiisa ekibalwa toja ng'alinga agege ojjujjawa Haji ebigambo byosembya akadde tetulina ebigambo byesembyayo eri bannayuganda naye Haji mba njagala nnyo okubire omulanga abantu okukola abe waffe mukono mu kiseera nga kino kyetulimu edakiika emu kaakati omulanga ogwo nze omanyi mpaadiisa amabaluwa naye nga wandikira mukama wange bw'aba tagaanukudde nanga at times I reduce the speed naye waliwo bino byayanukulirawo ekyo nga naawe osanyuka ngoga ntya ekyo kimuyirawo kubanga bali bakumulya yakutaaga mutaazi ezo group ebbiri ezo kale nga sigamba
enteekateeka eno yateekebwa okujja obwavu mu bantu n'ekyabulamu tetulina okuyisitoolingamu kisobola okutambula. Era ekintu ekyo mwaka gw'1998 nga bakireeta nakikubirawo nga nkyalina waffe Luweero, era ne pulezidenti nemutegeeza kaati ngazze nemuga nti mu kintu kino teri munaku ajja kugaggawaliramu, naye bayinomo bajja kugaggawala n'ensimbi zibayite mu matu ne bambalanga ataasoma ali awo kifuufu. Katonda akugambye mu kitabo kya Musa Tawureeti tingenda kwasamya obumwa bwammwe nteekemu ebigambo byange mummwe abalwanyisa tebali basobola. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam rahmatullahi wabarakatuh. Mulabe fa program eno Akafubo tetuyinza kweyongerayo. Nze Twaha Mukiibi mbadde ne Haji Nadduli Minister mu office ya President akola guno na guli. Mubeere bulungi kana batukumire program endala zikyagenda mu maaso. Ate era program eno eddibwamu olw'omukaaga ku makya ssaawa 2 ate ne ku Monday era ojja kuba olaba Haji Nadduli ku ssaawa 7.